Wano mu Uganda, gavumenti yasitukiramu okuyisa etteeka li Anti-Money Laundering Act 2013 ng'amakulu kutangira mu bwatwa gwonna abatujju mwe bayinza okuyita okutuusa ensimbi mu gavumenti nga beerimbise mu makubo agatwalibwa okuba amatuufu gamba ng'ebibiina binnakyewa. Embeera ezzeekosa ebibiina binnakyewa n'emu ne bituuka n'okuggalwa nga biteeberezebwa okufuna ensimbi eziva mu makubo agagambibwa okuba amakyamu. Bagenda ne basiba ekitongole kyo nanyonyo bwe tuba tugenda mu byobululu nga bagamba ekitongole kino kirabika kirina ssente kyezifunamu kyoza ssente ezitali nnungi nekikola emirimu egiringa egya terrorism. Okusomooza kuno kwe kuwaliriza bannakyewa nga bakulembeddwamu aba Defenders Protection Initiative, Space for Change, Civic Advisory Hub ko n'ebirala okuteekateeka olukuŋŋaana lwa bannakyewa mu Africa yonna okutema empenda ku butale bayinza okuyambako poliisi mu kulwanyisa okuvujjirira obutujju ate nga tebakozesa bibiina binnakyewa. Amateeka agalwanyisa obutujju mu ngeri emu oba endala bagakozesezza okugaana NGOs ezimu oba ebibiina bya nnakyewa okuba nga bikola emirimu gyabwe nga tebatewanyiziddwa. Tumazeewo tutya ebikolwa eby'obutujju nga tulwanyisa okuvujjulira ensimbi mu butujju nga bayita mu bibiina eby'obwannakyewa kubanga bakikozeeko tukirabye. Yo n'agamba nti etteeka nga li Anti-Money Laundering Act 2013 erigenda okukolwamu ennongoosereza libadde likifuula kya buwaze bannakyewa okutemya ku bw'obuyinza singa bateebereza nti bafunye ensimbi ezitayise mu makubo matuufu kye bagamba nti kizibuwaza emirimu gyabwe. Tekiri mu mateeka ebibiina bya nnakyewa okubeera accountable person. Kiri contrary ne international standards the Financial Action Task Force yateekawo. Kati baagala wabeewo enkola ennungamu eyitwamu okulwanyisa obutujju so si kukkakana ku bannakyewa kubamalako mirembe. Gavumenti yalibadde efokasinga ku nsibuko y'obutujju n'okufinansinga obutujju okusinga okukozesa engeri interferinga. David Sengendo Waswa akulira poliisi erwanyisa obutujju agamba nti okulwanyisa obutujju mu ggwanga mutawaana ogwetaaga okugatta amaanyi kale nga y'ensonga lwaki baagala okutta omukago n'ebibiina binnakyewa bino. Okusobola okuteekawo enkola etuyamba ffenna tulina okusembeza ebibiina by'obwannakyewa ebyo gye tuli ne twesomesa ne tweyigiriza ffe nabyo ne tugamba nti obutujju kye kino ekimu ku makubo agayamba obutujjuza ensimbi. Uganda kyejjejjibwe ku lukalala lw'amawanga agatwalibwanga agayisibwamu ensimbi ezivujjirira abatujju ekibadde kikosa entambuza y'emirimu.